ensi ekungulwa tekungulwa ensi tekungulwa ewangulwa ensi eba ekyali nsi kusinziira ku situation gy'olimu nga tonnafa tosobola giwangula yituulya abantu baenganze ensi nagimala kyova nkugambye ekimu kyonna ensi osobola ogiwangula nga weeyisizza bulungi nti ensi nagimala ensi ojja giwangula nga weeyisizza bulungi eri bantu banno ensi ojja giwangula nga tolina nnyo suubi mu bantu banno kukola bulungi ensi ojja giwangula ng'otegedde nti banno bootambulako bantu buntu nti leero agenda kubeera mulungi enkya agenda kubeera mubi kati ezo ensonga bw'ozikwasa n'oziteeka mu mutima gwo ensi ojja giwangula anti oli bw'anakukola ekibi tekigenda kutugumbula tekigenda kukosa bw'ofuna ekirungi ojja kumanya bwe beeyisa ne bwe bayamba abantu nabo we balina okukoma bw'otayisa bubi banno ebisigadde biteekebwa leero oli bulungi enkya toli bulungi kasita oba byonna ng'osuubira ojja kubeera bulungi teri agimaza mubaamu time wootuuka n'ogaa ensi ngifukamiza byonna ngimaza amamiima empulira kati njirina singa ng'okyassa wallahi nkulayirira mu singa okyassa ensi tewangulwa mpozi nga tolabyeko nkugambye erina kubeera time ng'omalidde ddala kussa mukka nga gumaze okuggwawo kusaawa esembayo gye boogera ologa ensi ngiwangudde nalaba omukulembeze wa Romania yazimba ebizimbe nakati bye bikyasinza administration block ekyasinga obunene mu nsi yonna omusajja oba bamuyita Shezeski senga wamulabako walitidde ensi yabeerawo naye wallahi ebya Shezeski byakyuka mu ddakiika lutemya lwaliiso ate engeri gye bikuva ne mu ngalo tomanya senga nabo baali bamanyi gyonna egyo emiwaatwa baali badde bagikola ki bagiziba omuganda yagereesa n'agamba kittakimanyidde ennyanja ettamuvubi tomanya ddi lw'oseerera naki kiri kuseereza nkugambye kakati Mugabe yabeerawo emyaka gyonna gye yatambulira we yatuukaawo you would think nti no yali mente yali moralizing adde abantu nga bakyassa nga bwe tukyatambulira mu bizinensi bikiŋŋanda byonna ebintu kisobola okukyuka naye we biba bikyuka bikusanga ng'emmeeme eyo enneetegefu nga ntebenkevu nti neeyagaddemu enkya nnyinza obutasobola leero mbadde mulamu enkya nsobola okuba nga ndi mulwadde bwe byonna obubadde obigumiikiriza gw'obadde weesigulirako olwaleero enkya ayinza okuba nga yentandikwayo ey'okubonaabona n'ogamba nti gundi gwe nayogerangako nga gwe ŋŋamba nti oyo essanyu lyange wallahi ng'olwaleero yensibuko y'ennakuyo ng'okumulowoozaako obulowooza yagenda okuvaako ensonga lwaki omira eddagala lya pressure erya buli lunaku ngobula nakumira overdose naye nga watuuka nga ne banno baddukako nga bukyali kaŋŋende ndabe gundi wallahi ya Mungu nga yafuuka dda ensinga ekutta amavumbavumba kati eyo yensi mukulu bato olyake gwe wali weesiimisa oyo wange oyo bwe tuba tuli ffenna we can move mountains nga kakati nga yafuuka tunuulira akaanako kewakwata n'okakyusaawo n'okakyusa pampa n'okola kinga kakuyimirira mu maaso ne kayogera ne kavuma ne kateekawo embeera oyo taata tasobola kukola bwati tasobola kugira bwati n'otunakoti nga naye mu bimu ebikubonyaabonya oba zi pressure ezibadde zikuluma zaalinga pressure za fiizi zaabwe nga wallahi olwaleero ayogera nga tolina maanyi gamunnyonnyola naye ng'ayogera ekiro nga kikyagoberera emisana ensi togisobola gimalayo omusajja agamba ebintu by'abagenzi biwooma
tewatoba tewafuba na teweeraliikirira okwata z'amangu nti ompameka mu eyo nti kati zakebbe eyo omanyi nti yazivugirana z'amaanyi kyova olaba ziwooma kugulamu mmotoka nti kale zalinga zammeka ezo ate kati yalinga mu 3 naye kati 25 mpa 3 awo kyova olaba mukulu batte bw'oba okya olinawo kyolya kyonywa ng'osobola okuddayo waka n'otegeeragana ne mukyalawo nga mukyasobola okwetoloreetinga ne munyumya ku mboozi nga emboozi omanyi mulimu emboozi gye musobola okunyumya nga yakutuusa luwalo naye nga musobola okunyumya emboozi n'ebanyumira nga mwenna weemuli awo mentale si bye bino ebyokuba ne mukulu munno nga naye mwebuzaabuliza ku baana akuddamu bw'asitula abaana akuddamu bwa si mbeera eyo nga mukyasobola bw'oba okyalina ku mbeera eyo ddayo mutuule munyumya kati embeera eyo eri bantu nga 5 ku 100 eri esoose ye si bokka si 5 bokka bangi abakyasobola okugenda ne boogera nga buli omu ali ne munne abo balabika balinga 2 ku 100 era kyegaali eno ey'omwana eyo yesinga eyo eri popular bantu bonna webali kaakati waali lwakuba munnange tasobola kulabirira baana tasobola kusasula fees kana kabeera wano ate n'akomawo n'oli naye alaba alina ensonga ze waganye buganye kumutegeera aba ku mirimu okukola ate gwe omuwaayiriza birala eyo embeera tugitambula ate nno munnange enseene tewali kyetusumbuwa lugezigezi lwe lutawaanya edduniya n'akeepanko obwewaniko tewali kizibu nalwemanya teweebale nnyo teri kizibu bate kye tulimu nga society emanyi nnyo kati abaana bonna bamanyi nnyo nze ennaku zino ensi nagijjirako ddala amaanyi wajjayo lo yani yakunyiiza waliwo gino emitimbagano gyatuyambye abantu bajjayo ddala endowooza zaabwe nga beekwese n'osobola okumanya edda nze naiviti gye nalina ddala mu kulowooleza abakyala yavaawo mu kulowooleza abakyala inosensi yaabwe abakyala abo si bantu balungi nga wetwalowoozanga baali tebalina platform watwalinga mukwano abakyala edda tebaabanga na platform baali bakyali mmanju yabajja emmanju gwe twevuma abaana bagenda ne boogera ebintu okwo n'otunanoka kale banyabo ne bassebo tubalamusizza tubaaniriza mwasuze mutya musibye mutya yonna gy'osinziira okubanga awo twegeka amaaso amatu n'ebirowoozo nze Sesanga Batte the Great kula Extra Digest mugoba nsonga abunaku olw'omukaaga luno tubeera ne Haji nga twogera ebintu ebiri ku bulamu bwaffe ate n'ebitwetoolodde mu mirimu gyaffe neyo oba oli awo gye tuwangaalira tulina bingi ebigenda maaso we tutuukidde wano era tujja kugaayagaayamu ebitonotono tusobole okulaba butya olwaliro bwe tulutambuza kiramu Haji mwanje sebu oli otya ensi ekuwulira Uganda paka Canada paka Cambodia ensi yonna ewuliriza eteze balinze professor abyogere balinze professor asawade banyamo mwasuze mutya buli omu okusinzira wasinzidde mulamusiza mwebale kwekumira ku programu yaffe eyogere ebyamakulu ate nga bisanyusa etamala gatyemula etasala mugambo tubeerawo mpola ekyo mba nkulimbe oba owayidde era oli n'atugamba nti twakitemye abatunoonyako obunoonya mbeera fitina eba emujjudde bujjuzi abakona kyatunoonyako kale bwoti otandise banyabo ne basebo Haji olwaliro tugenda kutunulira tugenda kuyita mu nsonga ezitali zimu ekisookera ddala Haji betunulira ebigera maaso mu ggwanga n'ensi yonna okutwalira awamu Haji mmwe tebibakosa ebimu nefe abantu b'oweereza abakuwuliriza bitukosa
twogere ku mafuta olwaleero Haji. mbadde manyi ogenda kuntwala ku bya Rolls Royce nti walindese owa Range Rover ayogera n'owa Rolls Royce ndeka tudda nnyo no ku muntu waffe owa bulijjo omanyi bagasa eggwange nti naye kati yegumya kumuwula naye kati n'owa Rolls Royce yafuuse wa bulijjo agasa eggwange enti yegumya kumuwula ndeka obutiitizi oyoresezza bungi abantu banvulunganga wano lwaki batunyigiriza lwaki toyogera naye baganze banne ndi muzimbi mondekeeyo ndi muzimbi nkola byange si buli kimu nti nino kikola ki nino kiyingirayo bw'otuukanga mu society nkuluba tekirungi nnyo osome society olaba abantu baamu olaba entegeera yaamu kijja kuyamba okubaako nenneeyisa gye weeyisa egenda okukuumanga gwe omuntu ono munnayuganda tomweyalira n'omwebikka etamulekanga bwali kyogamba nti kelulikwata ku bizimbe awo tuli kulaba Kampala Road muve ku bizimbe byaffe sijja kubaayo ono munnayuganda akusuusuuta nti muve ku bantu baffe betuzimbira munnayuganda akusuusuuta wano mu ddakiika emu eddaka abeera mulala nnyo nti abantu bala mu magoma gavugira aliwo bw'obeera gy'obadde embeera ekyakutambulira tambula nkugambye ogenda n'ensoma komenti bote ekirowoozo tekirwa kukyuka tulinga budde munnayuganda budde twakogeredde wano bwakyusedde ezidakiika zitambudde abadde agaa nti gundi tategeera tasobola kukola bwoti bagayoyo yekka naye kati yakisobola naye nayongedde okutegeera ensi nti gye tunuulire butunuulize ogende looza okitegedde olwaleero omuntu abadde agamba bakaluba ye waffe enkeera saawezi nga yatuuse dde wajjalirwa muganda naye jalirwa manyi gwe gwaliko gwe ate kugwe tuvaawo nakirabye kyatuusewo mu lunaku ono bakaluba muveeko oli yabadde agwa ng'ono alinnya mu lunaku alu bagambye nti ensi madaala bamubambuka bala bakkirira era bw'oba ng'osaba Mukama Katonda bw'oba oli mulamu nga kaakati bwe ndi wano nti ndi mulamu ntuuka ekiseera nali njogera nga omukulu azaala taata mukyala wange afudde mbagamba mu nsi nga tukyasaba ebirungi bitujjire tusabe ennyo n'ebibi bwe bibanga bituuse Mukama Katonda atusaasire atuyiseemu mu mbeera eyo nalaba omusajja eyakola eyalwanagana n'ensi naye kansa yamuteeka wansi n'amuluma namulaba emyezi ng'ebiri n'amugoya n'amugja kubanga takyatambula n'atuula wansi eyali yeetwala emmanju n'atuuka okuyambibwako ne mulabanga omuntu ayogera n'agamba leero akumeka nti leero lwakubiri nga senga Mukama Katonda ansaasire nesituuka weekend nesigenda wala obulamu mpulira nga sirina ndi mu bulumi ate namusaagala bamalako mirembe kakati abantu nembagamba nti byonna tubisabe naye Mukama Katonda tumusaba atuwe enfa ennungi neteriyo nti tetugaana kufa naye bwe kuba kutuuse kukututte kutya webasaawo ozikira ogende otazuukuka abadde waawo kumusumbu ka pressure kabadde kalinnyalinyamuuko naye waliwo okufa n'ogenda ng'oweebuuse nako kubeera kufa bakati banno n'obalekera ekifaananyi nga kirala nnyo kaakati batte ate n'ekirala kyenjagala omanye batte abantu tebatwagala bakwagala wooli abantu tebatwagala ebyaddala nze kaakati nina mukwano gwange Seeka of recent abadde alina ebizibu mu makaage nagenze nentunuulira waliwo nazuukuse ku makya nagenze nendaba omuvubuka ng'akoze vidiyo ng'agamba alina obukakafu yamugambye Seeka wajja n'oleeta amaalo oleeta amaalo oze wano wasizza okoze biki naye bwe yagize bw'ati nze omanyi ndi analytical when it comes to life nentunulya omuvubuka oli ng'ayogera alabika ayingira buyingizi myaka 3 oba yakagiyingira neŋŋamba ono omwana kyayogedde
teri basajja bakulu basobola kujja ne bakyogera. Kati ayinza okuba be buno obuvubuka obusiiba mu jiimu wekatuuka eyo wekakwata ku muwala omuwala akagamba gumiza oli wakabi nnyo oliwe. Kati ng'omulaba ensi terina mawulire gonna ge yali emuleetedde naye ng'akutte atandise okulaga munne kwegaye nga embeera gy'ayogeramu alinga ategeera ennyo naye abasajja abakulu abakuzeeko ebyo tasobola kubyogera ekiro nga kikyagoberera emisana Allah ekiri ewuwo ne wa munno kijja ensi ogikwata n'ogamba obwavu bubi n'obutya n'ogenda n'onyoonya ssente bw'omala okuzinoonya ssente abawaka tobawabudde ogenda okudda awaka nga abadde ku geeti yabadde akumalira emirimu bw'aba nga si yabadde agimalira ogenda okudda aka nga sukaali na biki ne pressure olw'emirimu bikkubye okitegeera bw'oba nga oli mu good shape ssente tozirina ate abalina bakutta omuntu oba mututte nti bw'obanga wadda naawe awaka nga gwewawasa alya mmere asamukka kyonna kisoboka bw'okuddaawo n'ogamba nti nno watwala n'owasa kaakati ffe byewasasulira ffe tubadde tubirya bwereere banno babaddeeyo nga bakutunira nga bakuseka gwe kaakati watyanga nawe bakuseka kubanga naye nga bw'oseka munno ensi bwetu bwetambula naawe obeera awo ne weekyanga nga bali eyo ku mabbali batunulaweekyanga kakati ogenda n'otula era ogenda n'otula n'ogamba kati mu bonna abayogedde temuli basajja bakulu bano bonna abaana abayogedde babadde bayogera byabwe naye ogenda n'otunuulira essanyu eriri ku mwana Adamu ng'atunuulidde omuntu ow'amaanyi ng'agwa n'omulaba ng'oli alinga ayagala n'okusolobeza ayogera alinga agamba bannange mwanguwe ng'alinga nze waliyo ekibotoka aluwulya lumusiiwa mwanguwe najja n'ayogera ekyo kikulaga gwe kaakati mu byonna byolaba ebigenda mu maaso olabako omuntu ali obulungi asobola obyogera taliyo nkubuulire mukulu batte Mukama Katonda bw'akuwanga by'obadde oyogera n'osigala ng'oli mubi kitegeeza gwe walisse n'abantu bakola ki n'akuwa banno bye batalina kugaba n'akuwa obulamu nga bulungi n'osigala ng'okyayagaliza banno obubi kitegeeza gwe essabo walisimba ku mutima omuntu alinako awewuka kana akafitina kabeeramu gundi yagize bw'ati gundi yakoze akwak'obuntu naye kana fitina gye nkugamba yeekukwasisa essimu n'ogikyajinga n'ogiteeka kwa 100% n'oteekako data n'ogyeteeka mu maaso n'obalula bannange gundi mulabye gundi yagize bw'ati nobayisaamu eggaali n'otandika bannanga obufumbo bwa gundi obulaba bwafudde tubagamba tebawulira bayingira muki teri muntu atalina bulumi ku mutima asobola kukola bintu ebyo nze kwe waliwo era mu baana abo bonna nabalabye ababadde bayogera nga baana bato nalina okugjako omukyalo omu gwe nalabye omukulu nga neŋŋamba kati eyabonyaabonya ono yatulekera kizibu ku nsi yaleeta ebizibu ku dduniya teri muntu ategeera asobola kuyingira mu ebyo kati ne bino ebyabaddewo emmotoka ezo obedda bazitwala bakola baki gw'olaba bulabye abantu how they are interested ne baaniriza amawulire ag'essanyu oba bino bijja kubanga nalabye awo mula emirembe waliwo omwami yafudde ekayunga eyo yabadde kiyamaani wa NRM naye ng'embuutu ziri mu bantu ba bulijjo oba oluusi kijja naffe mu nneeyisa yaffe eri abantu ekyo sijja kukyogerako naye nga mulimu obubonero obulina gye busonga nsaasira abafamire ye saba Mukama Katonda abagumye naye anti kyeŋŋamba nti kino era tukiteeka kuba nti nno olutalo wakati w'abali obulungi n'abalwana okuba obulungi lukyalanda omuliro buli kaseera oluyira wali aliwako amafuta mulimu olw'ensonga mulimu abantu abalina obulumi bwabwe abantu nalabako wano waliwo omwami gwe baasalira ogw'okufa
wali Sebirumbi gyali myaka gya 9 awo nendaba twali program Mulindwa Muwongo yagiriko nga ayogera story ya getting a new headlines wanonga tebasalira bantu gwakufa bakusiba ne kuteeka yeyo ogenda kufa naye tebasala omukulu tasayininga kati nekiwawaaza naye bakubira ku baana b'omufu n'ayogera famire ye erina okuba nga ekijjukira n'emyaka gyange gyali kyali mito naye nkijjukira n'agamba era taata yatukuutidde kino n'akola bwati ne bwati n'akola bwati ne bwati naye Mulindwa n'amubuuza naye ddala taata we byamussa bo bali tebaali na famire kwegamba teyakozesa busaasizi throat naye yamubuuza naye talina kyeyakola nga tuzze mu byaddala tulina kyomanyiko nga muga obulumi bw'omutegeera naye ye talina balala beyakosa Serukama Mayute bwebakwata ng'awoloma naye naawe muli bali obanga bino eby'edduniya nze mbirabye mukulu batte okutuuka last year wenna daagako ebyo ebintu by'ettaka natambulira nnyo mu bulamu obw'okuba n'abantu abali fair nga sisuubira nti omuntu ayinza okujja n'akunyigiriza ddala ebitaliiyo n'abigiraawo n'abijingajinga n'akozesa ab'amaanyi so you just have to be in that position no feeling ddala omuntu ng'akunyize n'ogamba naye naate n'omulaba obuyinike bwakuyisaamu ng'ate ye mugumu ddala n'ogamba amaanyi gamweyongera kati ogenda okulaba n'ogamba omuntu akola ekintu n'ogamba ntegedde lwaki abantu baagaliza abantu okufa nga akunyiza akukomezaayo muli n'otukaisira nga tolina kyamukola noga mukama lwaki tomutwala n'omugjawo n'omugja mu kkubo lyange omuntu asobola okukola ekintu n'akuteeka ku mbeera erowooza bwetyo ng'akunyize ddala nga naawe n'okiwuliramu n'okkiriza kati nabo sibasalira gwabo tomanya biki ebyabeerawo buli muntu yenna naye kyoba weebuuza lwaki bakikola bwe bati so bwe tuba tuyita mu nsi kirungi nnyo n'okukuŋŋaanya tukuŋŋaanye naye nga bwe tujjukira nti nga bwe tuba n'obusaasizi ku bannaffe ate mukama omanya nti kyenduusa kubakaluba nange nkyabyonabiwooma okyassa bosse emmotoka bagira tebagamba Range Rover yagibakaluba abatandika emmotoka y'omugenzi ey'omugenzi ate ebyo eby'omugenzi biba tebikyali bibyo oba ogenze byonna olumu bikukwata ne bikumenya ne bikola ki naye bw'ozikira kiba kiwedde kati ekyo kya nnaku naye buli kito bwe kiba naye olina okutuna gwe muli mu mutima gw'ogamba lwaki abantu bafiiringa bwe bati kati bw'obanga okyalina amaanyi kirungi ogakozese ng'omanyi nti nno sigaalubeerera naye karakita esobola okubeera nze natambulako neŋŋenda e London waliyo omwami bamuyita Patrick Opende nina bye nali nsaba okumuyamba naye nga nyamba lwa muzeeyi wange nga tamumanyi naye ng'agamba sekimwanyi kati nga obulungi taata bwe yaleka akoze nze mutabani we nga bwe nkyafunamu kati nga bino tukyabikola tuyitawo osooka n'otunamu n'ogamba bwe ndiba nvuddewo bakyabalyogera era balinjogerako ki ate mulimu n'ebintu ebirala batte byolina okuleka olumu nga n'ab'ennyumba y'obagamba kati nze nina kye nnina olaba waliwo interview gye nakolako nagikola na Shamim tunagikola naawe wetwali twogera ku balooyo okutwala ebintu by'abantu biki waliwo kaswahaba kajja ne kwogera wano Ajibakaluba ayogedde nti abasiraamu bagirawe bati ebintu dede n'agenda n'ayogera kati ne bwe naddo okukikiryalinga waliwo nakati era abatabitegeera kati mulimu obuntu nga bo bulina fitina buli lwembadde nkugamba nti olutalo lw'abagagga n'abaavu ng'oli abanoonya gundi oyo alina engeri gyakukyokoza era oba omulala akukyokoza waliwo abadde anvume Canada eyo naye era ono bwe yazze n'Ajibakaluba okitegedde wajuzi we wakakkanya obusema noka kati n'empuuta n'ekintu ekyategeerekeka kati ye nga mu mutima gwe anoonya we waakuteekerako obulumi
buli ddakiika nti n'amazima ne bwe gajja asigala tabitegedde asigala tabitegedde. They choose not to understand nti omuntu eyasalawo nti siri kwagala abatakwagala ne bwokola byonna. Kati n'ab'ennyumba yange nze ng'omuntu ntegeera okufa ntegeera n'obulamu mbutegeera. Kati n'ab'ennyumba yange nabagamba dda ne mbagamba nze wendifa wajja kuvaayo obusiru era obulireeta ezo vidiyo. Bugaye kati afudde tabirese kati bagenda bigaba okitegeera nti nti banadamu tosobola kubamalayo. Kati mulimu ekiseera wekituuka ng'olina okwalifayingisa omuntu ogambe nti bano basiru eno section yo weeri mulina ogikkiriza nti bweto bwekoze eki bweyimiridde omuntu bw'osituka waggulu nga waliwo akabinja akakwagala kaba kakwagala ne bwokola ki amazima nakyo byonna bibabeera mu maaso ne basalawo obutabiwulira. Abamu babeera na bulumi bwabwe ku mitima nga yanoonya dda agamba kamutandikiremu ekiba kibe kati be boolaba. Kati mu nsi bwe tuba tutambula nze kugamba ekyo nga bwe nkyogedde eno vidiyo bwebaawo Mukama Katonda nanzijulula enkya bajja giplayinga nkigambe nti bujja kali kajja kuvaayo kakwate vidiyo katandike olaba Allah mututte harajiza bwati talyanguzi Obusiraamu ategedde nti Allah ye mulamuzo okunti ndi ani atagenda kugenda naye nga amazima gavaayo ne gabalaga nti no ne vidiyo teyali kubbo. Kati waliyo fitina eri mu bantu nga yo tolina kyosobola gikola ki. Kati n'abeewo bategekera beefuulanga oli beyaŋŋa nti waliwo abantu abamu nga bw'aba abuulira ekigambo ky'omutonzi anoonyamu ye waafunira oba ebigambo 5 waakoma gye kiva takubuulira ne gye kyeyo. Kati awo otegedde omuntu ajjamu ako ajjamu akagenda okujustifyinga eyo mental bias ye aleeta kino oba ayagala kuba bagagga oba ayagala kukola bw'aba alina kyayagala okuba oba mukyala we waka yamunyiizizza ng'alina kyayagala okuyisa anoonyamu ebyo ebigambo nga 5. Nze omuntu ky'oba batanjingawaza okunvuga speed atoginvuga beerawo ng'okola bintu byo. Kati ab'ennyumba eyo mukulu Batemba saasidde waliwo n'eri gye nalabye bwe babadde bagira abali andagundi batutte kino batutte kiri byonna biffe bikuwa olaba ekigo ky'omuntu bwe kisanyusa omuntu oddayo ng'omira byonna by'oba okola obagamba ndowooza obira buli omu agwa kusinziira ku levo ye nti ndowooza olabye edduniya bwerinze ne maana eduukiriza oli akeera ku AI n'agikwata n'ateekawo loole n'ateekako ekiteeteeyi kyo akulage gwe n'omubuuza nayo kirugenzi tosigazza gwe wabadde tolina byakukola eyo fitina. Era mubaamu nze nkugambye Mukama Katonda yansaasira omutima ogwange otuuza nako ku baana bo kubanga najjukira nabo tuzaala mibiri tetuzaala myoyo n'obabuulirako n'obagana naye temubanga bakambwe noyogerako nabo temubanga bakambwe eri bannammwe temubanga bakambwe ekikusukkangako okireka tobanga nsonga lwaki abantu abalala oba famire endala ekaaba tobonyabonyanga munno. Ebigambo bino tubifuluma ebibanga bigambo naye ekigambo kiyinza okuyuza omutima gw'omuntu kimumakinga oba nekimubreakinga. Kati bw'omanya amaanyi gaakyo obanga musaale mu kusengejja biki byogenda okwogera mu bantu beera nsonga ya ssuubi okusinga okwagala. Naye osaba omuwaliwo omwana olaba tunuulira omwana w'omuntu akeera ku makya n'avuma leero enkya n'oluddako n'ayogera kino n'ayogera kiri naye nooga muli mukali akagala nooga nono naye maama we baamukulisa omwana era amukulira n'akasimu mwana wange muli muti eyo njaje tuli maama tuli bulungi tuwatanya nga kitambula naye maama mbadde nabwe mmaliriza mbadde mbagamba ajja wama ku ssimu asookayiwa olunyata anja kubire kawungezi mbadde mbagamba sigenda kuzikiza nze kamba buulire ngenda muddako n'olunaddako vidiyo eno kanyimalirize naye nenjankomawo mbawo ebirala ebyafaayo. Allah nsaba Mukama Katonda abiyitaasa okutunuulira omwana wo nga yeroose ate nga gwe mugigi kati gwe tugenzeemu
yensi bwe betambula yensi gye tugenzeemu kati ogw'omuggi gy'olina okugumanya nti nagwo twaguyingidde ate mugenda gukolera ki Haji ensene ekula n'ebitambula twali twogera ku mafuta Haji tuli eno amafuta galinnya ddeeri naye fe abantu abawansi ebimu tubirabira mu mbeera ate endala kubanga nze mmala kubanga ngenza okufuna akabooda ewabadde ew'essatu ne baŋŋamba nti kati weezi era wa booda yanyumiza nti amunaye amafuta galinnya tobimanyi takisi wabadde ew'omutwalo ne bagamba nti kati weegi tetuteekayo nnyo obuvunaanyizibwa tetumanya lwaki ebintu bikola ki biri bwe bityo naye tuwulira buwuliza oluusi nti abadde agula emyera gy'olukumi nga bakuwa 6 n'ogendayo nga bakuwa egi ebiri tusooke tukinenyezaani ffe oba abalina obitugamba atosese kubanga gavumenti bwe yayongera yekisiro gavumenti bwe yayongera nusu 2 mu buli liita y'amafuta okutandika nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu abamafuta bayongeramu 10 ngezi nga n'ebiri tebinatandika kukola ki kukola kati tutuuse webanayongeramu 2 nga liita bajongeddemu 10 nga 4 endala oba kyekiviirako okuba nti kiri bwe kityo oba kubanga wano tetulina muntu oba bitongole bifuga sectors za njawulo nti gwe bakaluba oli waddembe ogula ettaka lyo miliyoni 2 n'olitunda 7 kiri oke oli waddembe okola gwe ekibunga bw'oyagala free economy buli omu kyalina kyakozesa n'afuna kyakola kyatalina we wali omutawaanaawo omanyi nalaba omusajja omugezi yali ayogera n'agamba nti nno buli kirungi kibaako ekibi oyinza okulaba omuntu omusiru n'omusaasira obusiru naye boddayo okukitunuulira teri muntu musanyufu nga muntu musiru kubanga obwongo tagenda butawaanya kyalabaawo kyekimala era omuntu ategeera buli kimu abeera mu kubonaabona buli ddakiika omuntu afaayo okutegeera kaakati bannayuganda kwe kubonaabona kwe tulimu kaakati bannayuganda tobabonyaabonya nnyo na nsonga ezo beesiimye obutamanya bubayisaako bingi bubayisaako bingi amafuta naye gaba ga 2,000 n'ogatuusa ku 10,000 de wa adapt tamanya gazze gatya gatuuseeyo gatya atuukayo mpolampola before you know it alina okugasasula fano twabadde mu real estate ng'oyinza okukyusa oba ekyapa babadde bakitu waliwo ka percentage I think it was 1 something like that oba 1.5 aga akagenda genda mu 3 nekalituuse ku 10 they would have transacted tetubuuza na kijja aga ugenda kukola ki tubeere ku fair rates tete bakulimba kati bw'obyeteekako ennyo otegeere nga abategeera mugenda kubeera omutwalo gumu oba akakadde kamu nga miliyoni 4 teziyagala ziriko opposition side ogenda kukoyera were kyobola abalaba ebituufu agamba guys sigenda kwerumya stress kasita nkyalya obutamanya bwana batte ndwadde etusenkenya buli lukya era bino badde obisoma nga ngugagwe byosomoloza munnayuganda abisoma simanyi galinye ebibiri obinyumizaani babirinyisaawo era byebyawa byafectinga bityo ensawo ye gwe bw'otuuka bw'oti gwe bw'oba olamuza ekintu oli akiga kuba n'omusuubuzi n'akyogera tamanyi lwaki akyogera kati lwafuuka lulimi lwakutunda ebintu byalinnye nnyo ebbeeyi olina okusasula nga kiwedde
kati gwe entegeera yo ssebo byozoodalimba kakati tutangaazemu ku kino nti Munnayuganda ayagala okumanya nti nno oba olutalo Isirairi n'Amerika lwe yatandise lwalinyisiza amafuta ogenda musanga mu kusande ng'ali wali asabira abaana ba Isirairi Mukama abaana ba Isirairi nga bwe kyawandika mu gondere tayagala kumanya tamanyi n'okumanya nti no the power players abaliwo right now they have got nothing to do with the Bible. They have got nothing. Basajja abakola ebintu byabwe according to their selfish interests. Ogambye eki? Bakola ebintu byabwe nga balina selfish interests zaabwe. Ebigendererwa byabwe bateekawo embeera tuli mu buzibu batubbinkanye wano bakutte bali abasajja balwanira power balwanira dominance. Kutandika kubanga batambuza nsi. Si bya Katonda gwe bebasabira. Gwolowooza Trump lwaki alwanagana okufaako obufi alabe nti nno akwasa ensi zonna zibadde ziwa China ebintu mafuta. N'akwata n'asibwe n'agamba straight over muzi we banaaba bagikuttemu olutalo tugenda gajja Venezuela. Gende Venezuela kwata omukulembeze buli kimu kyonna nga kiri pre-planned. They understand power. Bali mu buzannyo bwabwe NNC is a game of chess. Naye mulimu entegeera mukulu batte yawaggula ennyo ng'abantu nga tebasobola naye kubitegeera. Kati nga okutandika obbiba nnyonnyola ogenda balumiza bwerere emitwe. Nkugambye waliwo abasajja abalowooza nti bagezi ne bazannye ennyo babeere bakafulu mu kazannyo. Ate abagezi abategeerera ddala abagezi basaabagezi balwana nnyo kufuna babeere b'amaanyi nga bebaseetinga akazannyo. Waliwo abasajja abalwana ennyo babeere bakafulu mu kazannyo. Kyokka nga wali ate abalwana ennyo baseetinga akazannyo. Kati aseetinga akazannyo tosobola mumuzannyirako. Ne bw'oba oguzannya bulungi bw'otuuka agamba bugambi nti neeyeba offside. Yasetinze etteeka gwe bonna omaze okubasala otuuse nagala oli offside ddayo bw'oba okyagala genda obuuze yafiira ku ground ng'anoonya akalulu ekyatuukawo kwoli yamanya amaanyi ga DR form yamala obudde bwonna n'anoonya eno we baatuuka ali ku time yennyini kati amaanyi gavudde ne ku DR form gali mu gazeti ali mu gazeti yalayira webale ebaki mukoze wawangula bakulwanya ne mu gazeti bweyazze ndibona ejala gazeti yeriwo yensi ani yakugambira sekola ku fairness yensi teri fair tebakikulimba yensi teri fair abamanyi okuzannya omuzannyo be bawunzika. Nalabye Gambia akulira ebyokulonda gwe yalangirira nti bakaluba owangudde ekifo kino mu gazeti wazze mulala. Nze kuva lwe nalabako alangirira nga emmotoka emutwala etokotanga n'oluggi luggule nabivaako era wolijjano nga weyogeza sibanyaagi weesimbewo tujja okwawukanira. Yalangirira yalinga asoma zisemayo nga babuuza oluggi naye muluggudde ng'alinga ayogera olutalo aga driver making sure nti etunulidde ddala mu gate olugenda ddala bwe yamala ayannounce tewata namukuona n'efuluma free and fair. Dalensi teri fair. Muliwo ebintu byogera n'otunuulira n'ogamba ensinze kanjije sonyiwe. Ate nga mu byonna nze mukulu batte nali ejuzi wano nga mbanyumizaako akagundi ke nalaba akamu Games of Thrones. Omuntu eyajja nga oli anyumiza ono simanyi information is power. Wallahi akakyala kalina obuyinza kaagamba mumukwate mumuteeke ku ttaka eddakiika emu ng'ali ati abaddamu ekyangira emikono gize gye gikalira ntungo n'amugamba power is power. Not your information. Oh, power is power. Ekitegezo enjogera we always say information is power. Kumbe power is power. Okutuuka lwe balireeta eyakoma mu senior 2 ne bamulaga nti n'ekifo kibajje ki qualifying sawa senior 6 n'omulaba walinga alayira.
otegeera lolitegeera n'olaba alina empapula yonna nalikoze ne bamugaba emikono tegiweze you're not qualifying nti abanayo nti abakusayingide wabakifudde nebajaliagaroga muno wani ate bake mumwasayini nze nga sibeera salama mube pawa yatambudde nze ntya n'okutya nze mbadde mu nsi eno njitunuulya mu byonna kyenfuba okukola njagala nnyo nsanyuse mmange nti sirina muntu gwe nalyaza amaanyi sirina muntu gwokosezza sirina bintu byenkoze bya kijinga waliwo gye nalina ettaka eyo ettaka n'ebyapa byonna nga mbirina nembikwata nembigabira bannannyini byo naye wallahi omuntu yava gyavudde nga bwomanyi bano abantu ba family and I just took it like nga bano abantu bwomanyi abasumbuwasumbwa oli n'agenda awo mu kkooti n'alaga bannange ono azze ayingidde ku ttaka lyange nze sibitwalanga nansonga kuba mmanyi bantu bayingira ne basumbwa abantu I didn't even bother to appear naye ng'agamba abbi atotte ettaka lyange liri 5/5 n'ettaka lyayogerako oli akapiisi kennamutu kalinga kya 5/10 naye takaneminga nakanaminga nti poloti gundi talina na details zaawo wallahi ya Mungu kasita ye atuula oli n'amulamuza oli ow'obuyinza n'amumatiza naawe ekiragiro wallahi ya Mungu netunulya bwe nemanyi kyayogera kyagamba kanso wange mwete mulowooza olw'okuba muli bagagga nti munaagenda mulinnya ku nga yalina omunene gwe obugagga obuteeke ku munene nze ngenda nentunuulira abantu era natuna bwe nti nensirika bwe baatula n'erinnya bwe nalindaga nga musiraamu munnange nensirika naye nga komenti gye yaleeteddeko gitegedde lwakuba olikuba oli mugagga mulowooza mugenda tunyigiriza mutyo tugenda kufanamu ne wallahi ya Mungu nga amazima gali ku ludda lwange oli azze ne famire yonna ekimanyi nti nno kintu kya bulyake bintu byali ensonga zadde oba z'abamuzeeyi baabimaliza n'obimaliriza onaakola kis power yalina power ku ddakiika eyo mwamu omuntu gw'ogamba otulisinkana mukadde akatuufu kuba ndabyeko nkugabe buli Mukama Katonda bwakwazikanga ku buyinza makinganga sure nti n'obukozesezza mu butuufu bwabwo tobuteekamu kusaliriza tobuteekamu kunyigiriza muntu kyotamanyi tokiyingiramu kireke buli muntu onyigiriza omuntu ng'ali ku mazima nga gabadde mazima n'omukwata oba n'omunyiga lwa nnyotayo lwakuba Mukama yamusitula byonna linda bijja gw'omanyi ki Mukama Katonda nti oba kwe kuliva okubaawuko n'atakusitula lwekyo kuba omuntu okusituka si musango kati nze kusalawo kwa Katonda mulimu ebintu ng'omuntu obyenyigirako bwereere kaakati tubadde tukyayogera ssaba olukululi olw'amaanyi abantu nze nabalabako oko wano abasaba olwa Isirayiri obalaba baabo balusaba mulimu abalala ate bw'osanga Abapalesitine oli bwagamba nti bisimillah ng'oyo naye kwegamba nti buli muntu yenna alina misinformation ku ki kyawagira na ki kyakola kati bannayuganda bo badde onyumiza bo kaakati bakole batya tukuli tutya ebigenda maaso tetubitegeera tunyigirizibwa teri atunyonnyola ki babannyonnyole munaabitegeera ddi abinnyonnyola muvuma bavume babakolera eki n'ababannyonnyola kati babibannyonnyola lwakuba balina bye baagala okuyisaawo oba babibannyonnyola musobole obbalaba nga akaluuka nkubuulira mmwe senga mumanya how selfish human beings are you'll be amazed. Jim Roy yagamba n'agamba nti tolwananga kulaba nti nno ebiseera bibeera birungi wabula lwana Mukama Katonda akuwa amagezi n'obuvumu obusobola okuyisa mu biseera nti bw'oba oyagala ebintu bibeere nti nno birungi ekyo tebakikulimba kwate bisobola kubeera okisomawa bibeera ki tebisobola kubeera ensi eva yakatuubagiro ne wagamba nti kati nga ggwe wagamba nti alhamdulillah wendi ebisigadde sibitegeera bulungi kambireke kati tebiri bulungi
hanze nerwanako ensi tebangako nnungi tetereranga lwansonga nti n'ensi yo ku yo ate si yeba enkyamu abantu babeera ffe tutereera abantu fe abatereera kakati bw'otuuka e Bulaaya nga n'olaba ebyayo nga bitambula bulungi ojjayo n'ogaa nti eno ensi ntebenkevu bantu baayo be batebenkevu era bw'okwata jjumula waffe ono n'omuyiwayo okiwulira era bano batereezaawo abantu abatebenkevu era mu nneeyisa yaabwe ne mu bulamu bwabwe obutebenkevu bulabika wano abakoloneli abajja mu gy'ataano mu gy'enkaaga baasula kololo era bw'otuukayo omanya nti abatebenkevu baasulako wano tebaasula bukomansimbi omanya nti abatebenkevu baasulako wano okusinziira ku nseetinga y'ekifo oyingira ennyumba ziri eri ne waddawo zi kompawundi enguudo ngazi beebo kati era bw'onajja n'ogenda mu bakaluba property gundi asaze bona asanga estate eyo yaffe ya Mufirika yeeyo ne bwoba ne bakaluba ne bwanajja nga akyagala kubanja kugula ettaka lyange nga lyakawumbi nina okuleetako omusajja we mugamba nti noomanyi ka politika no kankaguze sente bweziti nga lwaki nga gundi agira nti nti ndeseeyo akettaka wabweru ligenda kukola ka garden wamutuula binkwatya olina abalyange tayagala kumanya kati endowooza era bisigala ompadde ekyapa kyawo kyava ajja nga munna agenda kuyitawo n'akakwata n'akolokota akayinja kali wano teekera ddala wano n'ateekamu bw'ati ne bazimba amayumba amalungi oli bw'aba ava ekyemmanga ono alina okuwetako mu kagundi mu kageeti koono n'agikeetako bw'ati neekunaamirira bw'oti ono n'ajja n'ayitawo n'adda livaasi tonkolobola baaba kiki ekibabonyaabonya mitwe n'akasigadde wabweru n'akamuli tasobola kateekamu bw'abanga akagize wano nti oba KCCA yamuganye n'ateekayo obutafaali n'ateekamu ebimu n'azizika omutima ogwo ndowooza n'ensozi laba ezitakula gwe bw'oyitako ezimbabwe ekibuga n'okiyitamu halale olaba n'omanya nti ebino bibaddewo ebiti omuzungu yalwawo Yeteza halale walungi nnyo ng'olaba n'ekonomi enfu nenga setting y'ekibuga Mugabe yabalimu nnyo balina abanyigiriza naye bw'otuukamu era olabanga omuzungu yes yalimu bw'ogende South Africa n'omanya yes omuzungu yalwawo bw'ogende Kenya wonna olaba ebizimbe byonna ebyasitukanga ebyali eby'amaanyi n'omanya nti wano omuzungu era yakola ki kati lwaki wano baakwatako katono kakololo kokka anti baagenda bukyali baali balina otulwamuuko twali twagala bagende twetegererera kati mwaka ndi mutegeera kati batutegeera bajeeri netwala tutegerera wano waffe batutegeere nga bali eri wano bakyali omuddugavu olaba watuuka e South Africa baatambuzanga ebintu byabwe balina busosoze bwabwe naye omuzungu yabeerawo nga towulira gundi yeinrichinze ne biliyoni bweziti gundi yakoze kino omuddugavu yamala kukwatamu nazirabanga nyingi buli eyavangamu Zuma gwe yatwalaganya Mbeki yalina ebizibu Zuma yalina ebizibu boddayo kati bonna bizibu bava bizibu badda mu bizibu bava mu bizibu tebakkuta wala kuba baba bavaako mangu nkuba tebakkuta kulwa usenga babadde bazungu ebyo soolo birabawo ndowooza okulyoka okwobutakkuta kwa South Africa nalaba mwaka guwedde mwala wa president mwala wani yaliko Ramaphosa aliyokajje yani Zuma. Mwala wa Zuma nga yawandika abagenda mbuyekera Russia ne Ukraine ile bamukwata yawandika nga bali Uganda nakufundeyo 10 balete ono omusajja gwe bakwata wano nga muna Uganda naye nga bamutwale babasuubiza mwagala tuuka eri mugenda kukola oluga kasita mutawe muti ensonda
nakugamba oti bw'oli kuba essasi tudda wano era kuvuga dda wano naye nze Mukama Katonda ansaasire mulimu ebintu bye sisobola kwerabamu tusobola kunoonyeza muntu green pasture Allahu akbar wanga ebeera green pasture ndaagana kulya kasowaani kamu ka mmere ntandika okugenda okunoonya miliyoni z'essente zengenda okumala nga ndi mu nsi nziruka bannoonya banteese ku wanted list kiki kyenjagala mu nsi nyumba ngeno ogirese oli mukasaka kiki kyenjagala mu nsi oba lwakuba ffe twazaalibwa abasajja abaali abakufu mu mmeeme baabanga na bintu bitono ne babeerawo ne bakulanga bantu ba kitiibwa ne batuuka kubawerekera kubaziika ne tusigala nga tuboogerako nga tetulina gwe twekengera nti agenda kujja atugambe kino bye twagala okubaamuuko nensa naye mulimu abantu mukulu badde abatakuta omulunga muyonke omulunga muyonke kati ebiseera byobadde onnyumiza sanyonna Uganda ate omubuulire tuli mugundi obadde otugamba ki twatuuka nze nzijukira wano baatandikanga okusoma budget nga muzeeyi ateeka wano gundi bweti n'awuliriza babangawo abavuunula n'agira kino n'agiragala kino ne boogera kino naye nga ye amatu gali bwe gati kyayagala kuwulira sukaali bamwongezza asigadde kyekimu sabbuuni n'amafuta adde nga si byantegeeraye ainaliko therefore kadeyafo nga ffenna waba weekiyitidde nga school fees ze bw'olina omulagira nti zikola kyova omunnyonnyola muzeeyi babadde bagambye kino kisigala era nakubuuza kino kyo bagambye batya nogira bino ebya defense ebyaki tayagala kumanya kati okusinziira ku maanyi ge bongedde ku sabbuuni oba butto oba ki kwamanyira nti nensi etabusa oba nedda ngara bongeddemu mmeka bongeddemu abadde wammeka luli mmeka 3-5 kyebava batandika era n'abakulembeze ate nabo babangako n'abagezi baabwe ku ground ne batandika okubimanya nti pizza nti kikyaba alinze nti kino ne batandika obigenda empola gwomanyi nti bwonaaba oyagala okuguusa abantu obaleke tobajjangako ddembe lyabwe kwekolera bye baagala era ensi omuli ebyokulaakulana tosangamu nnyo bidongo bino biki bivuga bw'otandika okugenda kakati nga buli koona osanga mu night club wano gym massage bintu ebyo bwenzi biki mwe bitambulira manye yeziŋŋamye ogambye ki koona gym massage bala ebyo bintu buli kaseera nga abantu banoonya happiness manya temuli makulu abantu balina stress haji anti nkubuulya temuli makulu kyoga nti amawanga agakula abantu buli kaseera stress bazireka nezibaluma anti kakati eggwanga eryakula litandika okunoonyesa ebintu nga tolina choice oba oyagala oba toyagala kakati abantu bagenda ne bagamba ensi z'abazungu zatandika mangu neziplaninga nezigenda mu maaso ebimu ku byabaleetera okuplaninga n'okugenda mu maaso yali weather yali weather ng'omuzira gujja kugwa nga balina okuyiiya ennyumba tuzizimbe tutya twesabise tutya nti tebaafuna time ejinga wala kubanga waliwo ebintu natural ebyali against them nga balina okwetereeza kakati ffe we twajja eno mwaka ku mwaka tewaliwo kikucucumya eddembe lyayitirya ne litwebasa obwongo weather nnungi emmere weeri ogenda ekigenda okudaaza olumu kyolabanga ekikugoba kiba kirina kyekikuyamba weebale nnyo, that is the right word, kirina kyetukusomesa. Kati ffe wano mu Africa tetulina nnyo bitusomesa, buli kaseera tulina eddembe. Munnauganda talina nnyo kyabanja okumanya nti nno wano tulina eddembe. Yisaako buyisa wano kimotoka ky'amagye olabe omuntu wadduka tewaliwo kubonaabona kwonna, oli agamba nkaddewo kikyasobola kyayaga, naye balina embeera gye baabeeramu ey'obuyinike. Mukubakuba yabaleeteranga okulowooza. Omala kwata kabbiya noyongeramu ebbino kati nebbiya naye mutuggyeko n'olyokola naye wano bino nzijukira era ebintu bye baasooka okuggyako egyo emisolo yalinga bbiya oyo ne bagamba oyo tetugenda mumukola ki, tetugenda mumusumbula.
era kyekyo ate kakikosha kutwagashaki kumbe osiri wala ebiri tayagala kumanya ebyobujjanjabi byabime tomubuulira agandi nze mala omwaka nga sirwadde lwalwala lwakimanya lwalwala lwakimanya ne bamugamba nti ekyenda kyabise naye nga tamanyi na process gyeyitamu kufunapo oba oliawo nga batandika kukubira busimu kyalo wange yazadde yagize bati nomubuuza kasookedde ng'omukwana naweebaka naye n'akugamba nti yalufunye emyezi 9 toyiyangawo 10 wadde naye ng'abadde mulamu alya anywa kwegaife ebyaffe ebya planning si kikulu nnyo era nkugaye wano tebabikwatako budget kaakati edda bagirinda nga tekyakosa byammwe bitandikibwako ebeera very surgical tetyemula mmemme kyokumanya in fact mukulu batte wano embeera gye tugenda okutambuliramu n'abantu bakyazanyisana n'obugezi bw'abantu abafuga eggwanga lino bakyabuzanyisa batya tebanna bakumanya banakubutegeera ndasobola okuvugawo ne bakwetoloozaawo don't know how intelligent they are. Ndasobola okujjako omuntu awo naye nga wetodde oludaawo ennyini olina kasero nze kyovola ebyange njogera mpola nensirika atusirika ate bonaasirika tukole ki kale gwe ddoboozi wagajjajjaawo nze nvaako gwego tulinaavaako seggwange nti bakalu bakyogeddeko seggwange nga nange ŋŋuma seggwange nti yegumye omuwula kalugabagumya muwula ew'omuzira baba bakaaba ng'ew'omuti ew'omunafu abakyacyanca nga beebaza nalaba Kenyi Lukyamuzi we yali alwana olwannema poliisi bwe yadda yagwa mu mayuuni yagwa dayivu bamubuuza nti ate gwe ate olubadde ate gwe wabadde jjano naga nti olutalo werubaawo waliwo alina okudda yanyumye yali alina okudda yanyumye ababuulire mistake twazikoze wano tustrategizinge bwe tutyo toddayo kati nze nzirayo nenyumya era nze bwonteeka ku front line noonya bunoonyi kipipa we kiri nofuna info nefuna info mba ne notebook waleno mukunnyonnyola kasita omwana ataliyisa mu pipa biba bulungi nnyo waleno mukunnyonnyola yazze bwati yadde bwati munanga batte yafudde nga muzira ate giyalumye omusajja awo n'obuvumu kyeva mbagamba ndi kakati oluddako temusitula nnyo mitwe mubeere wansi nga mwewalula siyayambye olutaba n'omusajja gwamusinze omusajja omutunulamu otya bw'ogendera wansi nsaawo omuyoola amaviivi kati bagambye abeekasese baliddamu okweyiwaka eddagala bategeera omusajja omuzungu yakola akantu ako kaleka eri emberenge eyatta natunulira mukulu Museveni yali alunyumya n'agamba ye abeera mu nsiko ng'abantu be bonna abategeera naye yabagumiikiriza okutuuka oli we yamugamba nti Museveni gundi obota aloga olutalo leme kuggwa olutalo yaluloga amuleetera awo enkoko n'agibuuka n'amugamba ddeeno ddeeri ddeeno naye Museveni byonna ng'abikkiriza ng'omugezi bw'akola ki bw'abeera kati bwe yamaliza n'amugamba nti tulinawo emmundu awo nga 3 ne bwe zibeera 3 genda Kampala ojja gikwata kuli Museveni n'amugamba nedda taata kati gwe naali kusabye sigala ku byeddogo nze ebyolutalo nze kangende n'emmundu kanoonye emmundu gwe bibeerewo awo biki ebyagundi babikolanga oba ngaawo waliwo ne basanga bakyankalanye nga simanyi balidde enkoko ekinga oli bagata balina kulya lutalo gundi balwonoonye kati ye ng'omugezi yalina engeri gyakwasaganya abantu abasajja kaliko embadde nkunyumiza kati tugambe olaba oba n'agenda eyo waliwo bano abalina omuntu waliwo bano abambala ebyeru nga katonda waabwe so nno katonda waabwe yakafa
ennaku ezo ne bafunayo obusobozi bisaka atuuka eyo n'ababeeramu nakola obulombolombo n'abawa emmotoka nti aba abikkiriza bazajja bagezi amanyi nti no you are part of my collection, I have to respect you nga bwe muli bw'otuukawo naye mu mmeeme ye era waako kyagaanaga ninayo bano nfuga ate bano mbadde simbala ne bano nabo bange nabo babo bw'avaayo n'agera n'asanga tribe eziri eyo ezitayambala n'avaayo n'alaba abalokole n'alaba abasiraamu n'akola ki engeri gy'abatambuzaamu kyekiba kimufuula ye kyekiba kimufuula ye nga tuze mbulamu bwa bulijjo Haaji ensi ekungulwa tekungulwa ensi tekungulwa ewangulwa ensi eba ekyali nsi kusinziira ku situation gy'olimu nga tonnafa tosobola giwangula yituulya abantu bainganze ensi nagimala kyova nkugambye ekimu kyonna ensi osobola ogiwangula nga weeyisizza bulungi nti ensi nagimala ensi ojja giwangula nga weeyisizza bulungi eri bantu banno ensi ojja giwangula nga tolina nnyo suubi mu bantu banno kukola bulungi ensi ojja giwangula ng'otegedde nti banno bootambulako bantu buntu nti era agenda kubeera mulungi enkya agenda kubeera mubi kati ezo ensonga bw'ozikwasa n'oziteeka mu mutima gwo ensi ojja giwangula anti oli bw'anakukola ekibi tekigenda kutugumbula tekigenda kukosa bw'ofuna ekirungi ojja kumanya bwe beeyisa ne bwe bayamba abantu nabo we balina okukoma bw'otayisa bubi banno ebisigadde biteekebwa leero oli bulungi enkya toli bulungi kasita oba byonna ng'osuubira ojja kubeera bulungi teri agimaza mubaamu tayimu wootuuka n'ogaa ensingi fukamiza byonna njimaza amamiima empulira kati njirina singa ng'okyassa wallahi nkulayirira mu singa okyassa ensi tewangulwa mpozi nga tolabyeko nkugambye erina kubeera time ng'omalidde ddala kussa mukka nga gumaze okuggwawo kusaawa esembayo gye boogera ologa ha ensi ngiwangudde nalaba omukulembeze wa Romania yazimba ebizimbe nakati bye bikyasinza administration block ekyasinga obunene mu nsi yonna omusajja oba bamuyita Shezeski senga wamulabako walitidde ensi yabeerawo naye wallahi ebya Shezeski byakyuka mu ddakiika lutemya lwaliiso ate engeri gye bikuva ne mu ngalo tomanya senga nabo baali bamanyi gyonna egy'emiwaatwa baali badde bagikola ki bagiziba omuganda yagereesa n'agamba kittakimanyidde ennyanja ettamuvubi tomanya ddi lw'oseerera naki kiri kuseereza nkugambye kakati Mugabe yabeerawo emyaka gyonna gye yatambulira we yatuukawo you would think nti no yali mente yali moralizing adde abantu nga bakyassa nga bwe tukyatambulira mu bizinensi bikiŋŋanda byonna ebintu kisobola okukyuka naye we biba bikyuka bikusanga ng'emmeeme eyo enneetegefu nga ntebenkevu nti neeyagaddemu enkya nnyinza obutasobola leero mbadde mulamu enkya nsobola okuba nga ndi mulwadde bwe byonna obubadde obigumiikiriza gw'obadde weesigulirako olwaleero enkya ayinza okuba nga yentandikwayo ey'okubonaabona n'ogamba nti gundi gwe nayogerangako nga mugwe ŋŋamba nti oyo essanyu lyange wallahi ng'olwaleero yensibuko y'ennakuyo ng'okumulowoozaako obulowooza yagenda okuvaako ensonga lwaki omira eddagala lya pressure erya buli lunaku ngobula nakumira overdose naye nga watuuka nga ne banno baddukako nga bukyali kaŋŋende ndabe gundi wallahi ya Mungu nga yafuuka dda ensinga ekutta amavumbavumba kati eyo yensi mukulu batte olyake gwe wali weesiimisa oyo wange oyo bwe tuba tuli ffenna we can move mountains nga kakati nga yafuuka
tunulira akaanako kewakwata n'okakyusaawo n'okakyusa pampa n'okola kinga kakuyimirira mu maaso ne kayogera ne kavuma ne kateekawo embeera oyo taata tasobola kukola bwati tasobola kugira bwati n'otunakoti nga naye mu bimu ebikubonyaabonya oba ze pressure zibadde zikuluma zaalinga pressure za fiizi zaabwe nga wallayo olwaleero ayogera nga tolina maanyi gamunnyonnyola naye ng'ayogera ng'ayogera ekiro nga kikyagoberera emisana ensi togisobola gimalayo omusajja agamba ebintu by'abagenzi biwooma tewatoba tewafuubana teweeraliikirira okwata z'amangu nti ompameka mu eyo nti kati zakka ebbeeyi omanyi nti yazivugirana z'amaanyi kyova olaba ziwooma kugulamu mmotoka nti kale zalinga zammeka ezo aye kati yalinga mu 3 naye kati 25 mpa 3 awo kyova olaba mukulu batte bw'oba olinawo kyolya kyonywa ng'osobola okuddayo waka n'otegeeragana ne mukyalawo nga mukyasobola okwetoloreetinga ne munyumya ku mboozi nga emboozi omanyi mulimu emboozi gye musobola okunyumya nga yakutuusa luwalo naye nga musobola okunyumya emboozi n'ebanyumira nga mwenna weemuli awo mentale si bye bino ebyokuba ne mukulu munno nga naye mwebuzaabuliza ku baana akuddamu bw'asitula abaana akuddamu bwa si mbeera eyo nga mukyasobola bw'oba okyalina ku mbeera eyo ddayo mutuule munyumya kati embeera eyo eri bantu nga 5 ku 100 eri esoose si bokka si 5 bokka bangi abakyasobola okugera ne boogera nga buli omu ali ne munne abo balabika balinga 2 ku era kyegaali eno ey'omwana eyo yesinga eyo eri popular abantu bonna webali kaakati waali lwakuba munnange tasobola kulabirira baana tasobola kusasula fees kana kabeera wano ate n'akomawo n'oli naye alaba alina ensonga ze waganye buganye kumutegeera aba ku mirimu okukola ate gwe omuwaayiriza birala eyo embeera tugitambula ate nno munnange ensi eno tewali kyetusumbuwa lugezigezi lwe lutawaanya edduniya n'akeepanko obwewaniko tewali kizibu nalwemaanya weebale nnyo teri kizibu bate kyetulimu nga society emanyi nnyo kati abaana bonna bamanyi nnyo nze ennaku zino ensi nagijjirako ddala amaanyi wajjayo lo yani yakunyiiza waliwo gino emitimbagano gyatuyambye abantu bajjayo ddala endowooza zaabwe nga beekwese n'osobola okumanya edda nze naiviti gye nalina ddala mu kulowooleza abakyala yavaawo mu kulowooleza abakyala inosensi yaabwe abakyala abo si bantu balungi nga wetwalowoozanga baali tebalina platform watwalinga mukwano abakyala nedda tebaabanga na platform baali bakyali mmanju yabajja emmanju gwe twevuma abaana bagenda ne boogera ebintu okwo n'otunanoka fedde olaba nga n'omukyalo babalowoozangako nti bwemuba mufunanganye mu mukwano ye aba tayagala okimanyi ensi yatulowoozesanga bwetyo ng'olowooza omukyala nti yasembayo feelings ziri nyampola abangaga kale mama asooka kwetegereza ensi bwegenze eggulawo tulabye birala nnyo ziri nsolo oligera nti olusakiriza tonnagenda ogera nti yakiriza dda yasense buse ali mu ogundegunde nabo babeerayo eyo strategically ebintu byabwe ne babipanga bagenda bikola nze mbiraba wano kati waliwo omukwano gwange abadde awo omukyala alina byabadde amukoze naye oyinza okuwulira essanyu olaba abakyala essanyu lye baliko kubanga ekibinja kiweze omanyi essanyu abakyala bye bawulira nga omugundi nga bafunye eyombekera omanye essanyu abaana lye bawulira nga waliwo omukyala akaabya omusajja n'okulaba obulabi nga bamukutte omukyala ng'ali mu bwenzi
neyeegumya bw'ati oba n'avuma naye Uniform batungirawo. alla oyinza obbalaba abakyala we baffe essanyu babeera omwo oli naagamba mpadde ngenda kukyogerako naye bba wange ajja kulaba handwriting yange nagulawo feka akawunti naye ng'omuwulira essanyu limuliko naye oli bwe twagambanga nti bakyala nga bwolaba banyaffe edda baagiranga nebaga ne bannaye mama nakatudde naye alimba bamukutte nesegawa yakoze omukyala mulamba ng'oyinza otya ng'okola abo abakyala bamama baffe abayambalanga zigomezi ogikola otya bannaye ekitiibwa ky'amakaago ekitiibwa kati ne tukulanga tumanya abakyala be batyo we balowooza era oli okumulaba ng'ako yakakoze ng'ogamba oba yasikatidde atya oba yava mu maka gaawa maama ennaku zino be baana baliwo agati akakoolumu bamukutteko akoolumu gwe wakatambula emeka bagenda ne babeerayo ne bagamba bakyala bannaffe obwenzi buyamba ffe okwendako kikola ki kikulu bagamba kiyamba ffe kati beewo babanga abaweza ku mimiro ne babanga abaweza ku mimiro kati lwaki abaana tebaggweramu ddala essuubi omuntu yenna ayagala okutandika bino ebyomukwano lwaki abaana tebagaka nenoonyeza ssente zange faaki n'ebyo kale abantu abagenda otubonyaabonya tebaagala kumanya si bwe tutambudde mbozi ng'olinayo akataleke kaseeka akataleke kanga mbaga kaki ate nze mmanyize ndi mudde tunuulira amafuta gye gabatwa oba otugamba nti twesonyiwa okulowooza tulye emmere yaffe ekize kyekize oba kawunga ka muwogo guma naye neduniya eno eduniya batte bw'oba olina ekintu ky'osobola okwekolera nga ggwe omuntu togenderanga kutwala abantu bonna sooka omala okweyamba eno ensi eringa bw'olaba abantu nga tuli mu nnyonyi omwo bwe batandika bagamba nti ensi bw'olaba nga ennyonyi epaaluuse tokyassa tukola ki bakugamba sooka weeteekako masiki gwe ne bw'oba na mwana wo sooka okumala kukola weeyambe osooka oyambe n'abalala oyinza okupapa okugiteeka ku mwana omwana bw'atandika okussa n'abulwa amagezi agateekako eyiyo agafuna kati yeggwe yingine kwanguza n'okusanga bulijjo anoonya engeri gye guggwamu ogugwo ekyo gwakyogedde anoonya engeri ogwo gye guggwamu kaakati ebyo ebintu bw'ogenda obitunuulira abantu mu nsi bwe tuba tuzunga nabo bino bye tuba tusomesa olaba naffe bye tusomesa babituvumira byonna bikole naye ng'ekisookerwako gwe ebyabalala bijja kujja bana ebyakonomi bitutabuseeko bagambeko kyobagambe ebisigadde bireke olumu n'ensi erimu abantu ababonaabona ennyo abagagga ate gye baba baagala babafunamu kati we bagenze ku makubo ne bajjawo bukiyosiki bonna ne babumenya amaduuka ebizimbe bimeruka amaduuka gajjudde nagadde gaserana emyaka gyonna kati gweoba otegeera ngabugamba abasigale lwaki tebabajjako mulayo wano abantu gabasatu waliwo omugagga yali awo mu kibuga ng'alumirirwa nnyo abatembeyi okuba ku kkuba okuggyako mu bannabyabufuzi abalimba teyaliyo ng'agamba abantu bange baganye okukola munda olwabano era be babeerawo bamu ku baba bagamba bano mubajjeewo tukanya kuwoza abanange ebizimbe by'omu kibuga bikalu ebizimbe oli omwana yakitegeera asobola okuyiribira omwo mu kibuga nga tekimwetaagisa adresi kaakati baba bajjeemu ng'olowooza bakyabali omugagga musanyufu bw'oyingira munda ebitabo kati bibalansinga obigenda mu kibuga obeerewo ng'oli politician nga togendana nabagaggolawo boona abeerawo nga tokwatagana nabo babaddewo naye otunuulira engenda yaabwe engabo y'ekibuga yakagira wano emyaka 10 mubaamu abantu b'olina okutya uniquely naye nga nkukakasa babadde babateekako ababatwala kigaana bugaanyi banabo bagezaako mu ngeri yaabwe abantu bonna babeerawo kebe New York kebeere California bonna abagenda okwesimbawo basooka kunoonya abagagga ne bagenda ne balobinga ne babawa ssente ne bakola ki lwaki olowooza bazibawa bwinti baagala
balina okutuuka bakole bye baagala. Balina omukulembeze gwe bangamba mu kibuga mu kalulu akawedde obululu babutiikingiranga mu kizimbe ekimu. Kakati oyo olowooza bw'anaatuuka yagenda kukola ati nti agenda kujja batakuganya nti n'amenvugo gajjeewo galekewa. Obululu babutiikingidde ku Bate Plaza. Mbututte nze nfunye amagezi gange babubaze wali ekkololo ng'ojja ommanyiira. Olowooza goba tokimanyi eno tukuliko mutufaayo ebyo byawedde dda. Naye wallahi mulimu ebintu byegenda nendaba mu dduniya. Mukama Katonda bw'aba akyampadde obulamu nga ninako n'ekyendya nga nzikira. Nze mu bintu byendabye mu nsi mulimu omuntu gwalabira ddala n'ogaba nange gundi wakutte mu kalulu tolina kyongamba. Naye ku makya n'akera n'aleeta bishop n'aleeta pastor n'aleeta seeka ne basaba ne beebaza omutonzi naye ng'amanyi ampisizaawo. Bannange mwebale nnyo, mwebale kunjagala, mwagale nnyo Katonda naye ng'amanyi nti ekisanja kyonna agenda kimalako ng'amanyi ali ku bubbi. Ensi ekuleetera amawulire. Kati mulimu ebintu byengenda netuna bwenti kasita Mukama Katonda akusaasira n'otandika okuwuuna. N'otunulya ddala n'otunulya mukazi mukulu ne musajja mukulu nga bali mpensi naye ng'akimanyi yakoze kino ne bino bisoboka. Nga ne pasita yazze yabadde awamuwa omukisa yabadde akimanyi nti nno memba ba paalamenti wange bino si byala. Mukama ayaniriza buli omu. Awo naye yakolera ensobi. Kati woddire waka n'otuula. Ate ababeerayo ne mu kyaki be basooka okuwaayo obukadde 210 kyova olaba bo obuyinza bwa Mukama Katonda n'ensalawo ye tugimulekere. Yalina ebibye. Yamanyi bw'agenda otutetenkanya. Yamanyi bw'agenda okututetenkanya. Omwana Adamu mulabe edduka. Kati ne bano abantu baffe nkugambe tubawaddeeko naye twogera bye twogedde. Tulwaneko. Naye bujjo tubagamba nti tetujja kulwana ku bangi. Abatini Mukama Katonda bw'akusaasira bw'ofunayo akadde bw'ofuna ekifiikyo ng'oluma ng'osirika duli kusanga okkusa anti akafa omukkuto tekalulu bane wetambudde banyabo ne basebo olunaku olwaleero mwebalire ddala okubeerangawo ne mutulaba era ne mutuwuliriza. Tujja kudda twogere ebigambo ebirala batusindikira obubaka tubeebaza nnyo obusiima ate n'ebibuuzo byombeera nabyo. Alooza sabbiiti ejja tugenda kwongera okutunulamu ku bibuuzo byammwe oga tebiri eyo tugenda bitunulamu ababirina ku mutimbagano ababiyisa mu WhatsApp group yaffe n'abakomentinga ku video zaffe. Ebibuuzo Saturday jja tubasuubiza tugenda kubiyitamu mpola tulabe abutya ensi bw'esobola okutambula. Nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga.